kigudde waani koye Kasolo Matuga muno Kasolo kujjako ekintu n'agamba kukola kyokola. Abatuuze nga bali wamu n'ab'obuyinza mu kitundu e Matuga mu Wakiso bakoze ekikwekweto ekyokuyiga abaana bakazibwako erya Kasolo Group nga bakulira amanyiddwa nga Amosi. Kino kyaddiridde abaana bano okusanga omuvubuka ng'atambula gage ne bamuggyako essimu ye ekika kya Tekino ssaako n'okumukuba. Tulina obuzibu bwa Kasolo Group muno mu Matuga. Kasolo Group batufuukidde ettabu. Juzi banteega wali lwakwa zino baali bammanyi kati babbye essimu y'omuvubuka bakwese naye banoonya omuvubuka bayite Amos. Amos afuuse ekizibu muno mu Matuga. Abatuuze bagamba nti baasose kuggyako mwana omugaati ng'ono yabadde atumiddwa nnyina okugugula ku dduuka. Group bantamye singa buli gwe bakwatako battamutte kyandituyambye naye tetwagala kumukwata ate ne bamuta. Twagala buli gwe bakwatako bamutte, buli gwe bakwata bamutte. Batutamada bateega abantu bababbako ssente bababbako n'ensawo zaabwe n'ebintu ebirala bwe babakwata tebabalatamuti ne bakomawo. Bino ebigudde mu matu ga ssentebe wa Kito Zooni Kajoba Arnold bw'atyo atandikiddewo okubayiga era abatuuze mu kitundu omwegasseeko paka lwe bagudde ku bamu ku baana bano era nga bakubye emizigo okukakana nga batutte bwe babadde batunze essimu. Abatuuze bagamba nti bakoowolwa abaana bana babafuukidde kye bawalula. Baba amasimu babba emmere buli kye basanga bo ekibasala maaso kye babassebo. Amosi wonna we tuli tugera kukwata ate tujja kukuba tujja kuyisa bubi. Twagala gavumenti eteeke muneeno LDU. Bano batutegeeza nti tebakyalina kisa ku baana bano era ng'olunaaba okukwatako omu bakumujja mu budde. Naye banange tubakoye bwe tugenda kukwatako kati kuba bukubi ku mutwe tugenda kuddamu kwegayira Kasolo Matuga tubakoye. Bano bagamba nti coronavirus abali bubi ate n'abaana beegase ku bizibu bye balina okubafuukira kayinja mu ngatto. Nga ne coronavirus atuyigganya n'abaana batubbe batukwate mu nsawo tetugenda beeyigira naye gwe tuba tukutteko omuzadde towabawo kulanga kulala tugenda batuga tukoye embeera efaanana bwetyo onoonye ekyokulya akati omala okunona ekyokunywa n'abaana bajje babbe ate baana baffe bamuno kati katubakoleko omwambusa nnaku bbiri ng'omulaba mukomeza tukole ki. Ssentebe wa Kito Zooni Kajoba Arnold agamba nti teyeetaaga poliisi okunoonya abaana bano okuba nga banoonya abamanyi bulungi. Seetaaga poliisi seetaaga ki nyina mwenoonyeza kubanga mumanyi naye ginabeera emyezi egi nja mukwata poliisi gala gimuwabuli nga maze omukwata ebisigatekera megoyo essimu ze babadde babbe singa nzifuni. Ono gwe tusanze nga aweekera oluvannyuma lw'okugoba abaana bano n'abasuuza amasimu atutegeezezza nga LDU bw'ekola ekiro kati ye ne ttiimu ye kabakola emisana kubanga baba balumba misana. Ate LDU tekola misana batubba misana kati ffe katukole emisana LDU ekola ekiro bujja kutwefu. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Kati tukola embeera eyo tusanzeewo n'ebyokukola bitono kifo ky'okwesibira mu mayumba kati tunoonye abaana bano aba Kasolo.